Sotya. Tanyirira mu bufunzi. Pinky ayina ekizibu. Pinky alinga full stop. Osegere ekintu ekyo. Obula kati wolaba ng'omuyimbi nga alemeddwa manager nga Jeff Chiwa. Kati oba oyagala tukolere ki? Kubanga kati wano mu Uganda dumu naliko eggulu ne nkayana ne muzeeyi wange Jedosari. Twesutesi. Naleta abantu mbwakoze emisomo era ndalaba bebe kulu mbube wa certificate nebwe mwana oba abasomo bukuru baba baku storage mbunga be wa certificate ya mwanzira bawo mu covid kati nasindika email ku namunkekera mu wisdom we ayo ndi waka wange jango osome nti kuki kati ageno kumbuli ebasomesa n'abasomesa nga fina ye asomesa ba manager nanga neba nange kati era nagamba munembwe Jenosare mwana bakubbo bakati bana bakubba nawe kuliko fala osegere ekintu ekyo kati ba manager barojo balese Kampala ba Jeff osegere ekintu nika kati ogenze mwewadde certificate simanyi gundi yasomesa manager alese waliwo guy simanyi au nasomesa bonanga ebewa certificate eggulu baganda abalabe bakomawo nga bekisinga tulabaka miliyoni anywegera pepe gundi kati kagamba confusion to confusion kati so omuyimbi womulaba tuvudde ku kya Pink olaba omuyimbi nga alemeddwa Jeff Chiwa gwe gende wamuosamire gende wa pastor akusabire bugembe gende wa Seeka akulombereddwa kwega waliwo nga wolemwa but wasn't Pink a first talent to start with yali first talent Pink naye Pink nale kati Pink kundabika ye yali ayina okufunayo ku muvubuka ategerekeka nabanga omanyi abaganda balina okubugiriza omanyi baita okubugiriza nti obanga figayo kale Pink alinga mwana wa P1 kati yetagayo muvubuka nga waba kutunula bwe bati nga gumira kagamba yeta actually Pink singa yatuyamba ne yetega omwana wa kamiliyoni osegedde kati mukulu naye kagamba wetega gwe muganda wange bine bintu byakwerwanako kati yandyeteze Abba nabanga amawuli agakolera kwani kwa Abba oba kwarufa ne Pinky ali mbagurunedi gurunedi ali naye mukwese kabali banene osegera mugenze ne mulwa ku Pinky tabadde na mu yabivudde wanti kati kaye wajja wano ngata bingi bibaddewo weekend kati bindako katono nnyo kakati gwe tolaba kati omanyi oleeta Kaye why am I the finest? Era juzi nali wanenchusa nenga I can't listen. Tiwaliwo abantu bawana bio manyi tulina ba third ne second class nigga. Ba third class nigga. I just switched off. Omanyi kankubulire. Omuntu atula wa nagamba is the best analyst. Nagamba best blogger. Nenga byonna byayogedde. What makes you to be the number one? Inzola banyina byestakanya ne bala mpagira nupa wa Grenale but the fact is one of the best promoters here tosola kijjawo wotula wano no gamba bala mwachimanyi twekuba walwe namusange gune mugadde wa muozi wanoberawo bana babalwanye wasale ne yewe kijja nti mpandika ba promoter wallahi aswano kusoka osegera because kati omuntu wisdom omuntu ansubira mu mazima nti wadde kino temukanya byafuzi baterya ddala wano ki kati omuntu atudda nagamba is the best analyst sima East African finest naye nango sugar baby no kati no wuliriza Gasia ekifuula one of the finest one tubuze endorsement ina meka kati so twandikira wisdom aina Buronda bakusanyuka TV kin kalisa appearance asasura nina contracts za ku media 5 nina companies mwenda kagamba zogamba boti nti kati Zimbe Charure Climax n'empire ye nzamba sada wacho mwina association y'ababulu wazijja ku university kati nzijja sokolindeko ngamba abantu abamu abajjane bejubisa mubagamba nga okay okuyamba abantu abatuliza kubanga no radio erimu abantu nga bategeera matu nti wajja wanayogera ekintu neita sima the finest byonna byakunganyiza mubuze kyekifula finest one twagala endorsement but I'm one of ne contract by influencer barupareri yanga empire kati gwe mubuze tuwayo kale oba hajati
oba bana abasamize bochikirya nenga tayina why right to brag about themselves mukwano baby kankubulire tuli mu showbiz business wajja ku radio wano batoze ku yeri waffe yisingiro gyosiriwalira omuntu wajja wano mu showbiz we need facts omuyimbi lwaki nabagamba nti Shiba yasinga mu Uganda tuli mu showbiz tosobola kuŋŋamba nti gwasinga nga kubitinga ne mu game yo nga yasinga streaming yasinga endorsement yasinga okunyirira gwe bagwa mu bisambi gwe tebakujjako wadde enviiri kati sitegeera by'oboŋŋamba nedda no anti baby let me tell you something omuyimbi wayimirira wali tebajja kuraba kulwa voko zokka kituufu mu America waliwo omusajja nga bamuyita Prince ne Michael Jackson Prince yali one of the best vocalists akuba ebyuma producer buli kimu akikola Michael Jackson najja era mu America waliwo olutalo nga Prince avuma Michael Jackson toli muyimbi oli dancer je twagenda okuggwera nga Michael Jackson 1 amanyitwa ensi yonna amusinzo tunda ye mugagga asinga Prince n'afa stress because it is about the full package because kati labayo Beyonce mukwano tufaayo tugenda kudda ku byowandiisa tufaayo ngumaliriza laba Beyonce tuvude ku Shiba go kyongenze noyogera mbadde kakati obulango anti kakati kankubulire mukwano sugar kati kankunnyonnyole abayimbi be Uganda baliko bayina ekikyamu world over because tebali exposed why nti waliwo kye bayita gossip kagamba journalism ya critic kyobadde mugamba nti bw'obeera mulayimulayisabye tunyonyole critic mu Luganda zawe kinnemedde kati katinnyonnyola abawuliriza ne tugamba nti ya bebakuba no bw'ojja mulayimulayiti kitegeeza oba subject to criticism okuvumirira ekyokoze mu nsobi kyetusuubira nti omuntu ali ku ddaala lyo takolerawo nsobi olwa President Museveni yakeera n'agamba bannange ebyaddala nze munvume kyembadde mbesaba mukyala wange mukole eki era kasita yatusaba mukyala ne tusooka tumuzza wali buli nsobi n'ogenda mu education nga amasomero gaggwa tujjukira kye yatugamba bambi ye mukole eki naye ye tumukuba mu katyuni obugulu obw'emmese tumukuba ki kubanga ofisi gyalimu buli wokola ensobi tulina kujjayo nsobi ene tugiraga ki kati olaba mu nsi yonna mu Bungereza abangereza kastojja mu office oba gwe Prince oba gwe bikoze bitya basobola n'okusayiningira paparazi obukuwa ebifaananyi oyo munamawulire nakugoberera paka mu kinaabiro n'abeera naawe omwaka mulamba ng'agenda kugoberera buli kyokola nga bamusayiningira ku gwe nga gwe omulimu gwe kyekimusasuza osigala ge mawulire kati agatrendinga unfortunately tulina abantu bemuyita baserebu e Uganda nga si baserebu tamayina kumanya nti bayino mwogerako n'ekikyamu ekyo kigenda gwe okwegerako ekikyamu weekuweko enfuufu for example kati kankuwa example njija ku ekyo waliwo buloge yagenze Dubai bwe yakomyewo atambula ku buli YouTube bw'ali mugaba nange nali simanyi natuuse mu ggulu nayimuse nasse nakkiridde bobobobo mutabani ono omutamiivu nayo kati nengamba banayi buli lunaku era mbadde nzija omanyi Frank Ashimba kojja wange nempulira akalango ng'agamba ngambye kojja is my uncle by the way agambye mbu bannanga enguudo mulina zikola kuva saa 6 paka mmeka and my bodyguard nanzijukiza no tofaayo kiza byenjogera byange oli kojja wange I just called away wokyaza wano kyaza social political analyst nempulira ng'agamba and my bodyguard nanzijukiza nanga omanye ekintu ekyo wakyogera nga abasajja awo nga tebakyogera ng'angamba nti mbasajja mmwe mutambudde amawanga Museveni family yekulidde Sweden bamuwozo bazaalidde Tanzania but you can't even know mu Tanzania nze mbere Tanzania mbera Mbezi Beach ne Tanzania engudo bazikola kiro temusola zikola misana newe mpulidde wano nga mukuba kasoma nenga kojja wange bannange yazemu ako muwadde tiki kati katebereza bloga go tuwana bulijjo era yakola n'ekibiina ntino ye chairman wa bavubuka abafumbirwa nga bato akyewaniramu yagenze Dubai atambula iwenduswaga bannange natuse mu ggulu siraba kakati ekibuuzo omuntu agowiyewa kati ngamba kati wuliriza oyo bloga wo munnenkanya eyakatambula nze ensizi zino 27 siberanko East Europe
Western Europe nangi mazeyo inze agenzeko ku bifo bye twasomanga ebye Canada na kuno omwezi ofuluma kati ai bagambye enfuluma anti mune tojinako idea gwenga gwe jofuluma okay mati no oli bwe mutunulira kati tufuluma n'olusi ne twerabira ne bakuletera ensawo ku airport nti oyina kuba Germany gwe onaaba otuse wokyusiza kachitegeeza oyo blog eyayita number 1 olaba yawoganidde Dubai kitegeeza abadde tannatuuka kikyengezako kugamba tulina abayimbi nga bajoyiranda nga tebamanyi level kwe bali nti media zino media ziriwo kwogera ku gwe serebu bw'oba olina obugulu bubi tujja boogerako kati Denzel Washington muzanyi wa filimu yayina amannyo wano maaso nga gajja galinga ga Steve Harvey ne bagakolako operation because bamugamba ziri filimu ze wazanya zi Mississippi Masala nga amannyo gali bwe gati Mississippi Masala ile kwata ku muyindi yakuli e Uganda na amusanga nga amannyo gali gati we yagenda muziri Hollywood wezaga ne muga amannyo ntegakola kati bajoyiranda balina kwekolako ti woba nerinye fuli koleko mubatwala mu depression kati kankubuuze bwe mbanze Precious Remy nga nalaba joyiranda ng'okola bulungi ng'oli ne palaso kati nende abanga okkirira kubanga nze bwe mbeera nga nkola show kati ngeno gy'olaba shuga gy'okola olaba ennyimba ezitrendinga nga nze ndaba okkirira naye nga naye joyiranda okimanyi wali ne palaso ate wali wakabi okusinga wooli naye nanti kati ndowooza awo ennyini we yafunidde obuzibu kuba essaawa zino tulaba nti joyiranda ate ali mu kwambuka anti kati labayo n'ekirala bannayuganda mukitegeere abaana olaba ekyo ekigambo Precious Remy kyayogedde joyiranda n'akikumamu omuliro yakikumyemu omuliro kubanga kimukolera kati ne wano wagamba nti palaso yali bulungi tugambe nti palaso manager mulungi okusinga Jeff Chiwa no by the way to me Precious Remy we are going the wrong joyiranda luli yalinga ayimba nga azunga buzunzi right now joyiranda so nokola ku njala ze miliyoni kati omutuuka ko nga awunya bulungi joyiranda omutuuka luli walitomanya na kumanya oba wa browni kati omutuuka ko waloche laita anointing by association ngamanya abavubuka gojjalayo bemuyita baserebu bamwe abasibe makindi bawunya nfuufu waba alinya awunya mmere ya papaasi anti nkunyonnyola kati banjawulo nnyo ne epasi kwa paso jamusanga tomanyi kyawunya nga yenali over akawoko kalinga akava mubire ne kati gojjobala bonna baveeyo wawunya okutya salama si enfufe bayingira ne magulu kati joyiranda omutuukako nga waliwo ekyenjawulo omulaba alina status luli yali zungation kati Precious Remy we yakoze eki we goinze wrong n'ekirala Precious Remy asobola kuba yabadde ne point naye yagipackagingza atya ng'ajoogera era ne Joey yatugambye nti yagenda n'amusisinkana nga yagala okumanya ensobi ye eriwa yamukola ki omukyala n'amugamba nti nze munnange nkola nga producer wange wabaŋŋambye kati oba oyagala nkwetondere sijja kwetondera kubanga nze nkola mulimu gwange baŋŋambye njogere ekyo kinayogedde bwe kiba kyaliwo omanyi abaana abo balimba bwe kiba kyaliwo I don't think tiyosobola okusinkana Precious Remy n'akugamba bw'atyo naye we kiba kyaliwo that is unfortunate because omuyimbi wayimuka najja n'akulaba nawe museemu okutegeera bate yagenda n'ayogera ku Eddie Kenzo kyegenda okuggwa nga Eddie Kenzo ali ku reception yajja agiwuliza ng'atudde bw'ati n'amugamba mukulu batte byonna byoyogedde ebyaddala nfulatinga bino nkole ntya twawunzika Eddie Kenzo ng'akoze nga bebe batambula ne Eagles eyo mu byalo n'afulatingira eyo Eddie Kenzo agenda okukoma mu Kampala wano ng'akazindala akanyweza tola musajja w'ekiwatule musajja wojja kati ku bebe asobola okuttira miguwa ng'akutta akazindala ako kati nze mbadde ndowooza what the producer agambye okwogera but how are you speaking it anyway osegeera okipackaginza otya yawula okuvumirira omuntu n'omuvuma okuvumirira ekibi kyakoze n'omuvuma byanjalo critique and unabuse they are two different things kati to abuse isa aba akuvumye naye okuvumirira mba sikuvumye naye kiri ekyamu kyoba okoze kyemba nvumirira kati nkugambye joyiranda gwe nalaba luli kati joyiranda ne musanga ne muno obuvubuka buwanabi
mukubampi ne mugamba ekisooka toyonoona linnya lya Jeff Kiwa kubanga nze kati nze nenjo otwala Joyiranda nsooka nensooka musasuleza Kiwa nga kweka mu bwongo bwange manya ono mwana ngenda muwa million 2 naye mba mmanyi goodwill ya Jeff Kiwa esooka omumpesa akakadde kati ekyalina okimanya ekyokubiri bino olutalo luliwo era luyambako okuyimusa Joyiranda n'ekyokusatu ebyedda twogere Joyiranda waalulira music gwaleeta wanjawulo njagala olabe kolabo zaako za imin obeera ne mbuliri n'akaana katu n'ogamba ya bakayita sugar mama osekeera temundi bulungi bwe tuvayo eyo ngamba bugambi Uganda eringanga Las Vegas Uganda eringa St. Paul Germany nti ofuluma bwotogera koma weekend nga bakulese muganda wange Uganda ogimanyi bana abaana balinganga sente abazijja Bible egamba emmanwe mbukatonda sulange emmanwe kyeka agisula mu Uganda osobola ofuluma ano nga gayo oyo ayina enjala wallahi n'agenda akikuba nga sale yebase n'agenda mukula akawumbi osegera ye Uganda kagairinga America an opportunity can strike you at any moment osegera now kati Keko yewe yava wano nga luli kubanga Keko yalinga ali slender nga yayawula ayina ka black beauty ka chocolate nga akamwe nga Keko yagenza okudda Keko nga ne furufiga musinga obulungi nengamba tubadde tuli ku Kiwano kati ngamba era Keko mulabe Keke yakomawo ne Keke abadde wane okumala week kati agenda funa improvement baba mukubye nnyo bambi kati lwaki Juli Mutesa teyagejja kubanga ye mufumbo yandisinze okugejja osanga yakola gastric lwaki Judith Labire teyagejja gwe Keko alisinga ogejja biki osegera ekyo kimu waliwo endwadde eziruma abazungu omusajja antwala mu Australia nangulira gundi tugende tubuge nantwala mu ocean ne bagwa bwe bati nendabe ejjengo nga liri mu sebweriti liwevu nesigala nga ntudde ne weyejinaga what's wrong ne mugamba black people don't swim in an ocean seriously nzembe mu Africa vile maziga na ocean ngamba no ogenda ne mugamba don't explain black people don't swim in an ocean but black people wamekabola bawana Keko atujjeko olwa Keko waliwo endwadde nga nkugambye black people to swimming in ocean waliwo endwadde eziruma abazungu nagenda mu depression ogambye biti bakita schizophrenia kati nokyogera bulungi kubanga yakikutte kyagamba ye psychiatrist akyogera kasitola kukinga kivudde kuki mwawule ebintu bino mwe baana mwe mutave ku biragalalagala mugenda kutomera lwaki njagala nnyo Nina Rose. She came out openly. Nagamba I was here kati ndi wano. Omanyi nti twali tugenda kuluzinga Nina Rose afukenga Chandiru. Naye accepting anti ndi ku drugs bannange. Lwaki twagala nnyo Bobi Wine. Bobi Wine yagamba my past made me. Kakati ate gwe Keko gwe mukazi gwatakkiriza gwa agejja ogenda wa yagenza kutuukira ku Rachel Ray mutamanyiri uzungu kati gwalumanyi hiti zo ziruwa agenda kuyimba kubera yagala agenda kuyimba kubanga yagala na Bato ne Navio ngani ajimuwa fe abawagizi ba Navio nga tukkiriza poza yagala afire ku stage Kaye mwajimu wadde nakati kankubuuze mube feya musekitibwa mu kibayita Bato kati nga tuddira Bato kati yoge enyimba Keko zalina ziri 3 tudire tukatulete Navio ambassador wa music wa tourism negwe olimba lumora this is how we do it Kaye natuze ku reality enyimba za Navio zonna era tugenda ku Bato Kaye tuba kuba wa kakati kankubulire lwakubanga mu 7 yatya olimba lumo lwa Navio lwakuba na Bobi Wine lugatta enyimba za Keko ne Keko enyini combined nago wali number 1 we are talking about a female rap of all times in Uganda kati naddawa tanaweza miaka 5 otyanga omuntu nga tanaweza miaka 5 nga wali right now ani abadamu didembi gele banate balemedwa Kaye the next of Rachel kati chichi twatandikiddeko nti kakati nganze Kaye ndi wano katugambe obandi ku balachi nga Keka Rachel Rajja goloza kubombi nga bayimidde wali ani kwefunya feeling kwa tujja okulaba bayimbi bano nzireyo ngande zo mwana waba Rachel
obono nya feeling ekisinziira gwe Uganda ogimanyi ovuga emmotoka ng'ebinnya bikuba ogenda otuuka ewaka ne feeling zaabuuse mu bbanga Uganda gwe ogimanyi kyovola befugwa abakadde ebinnya bikuba ne bikuba ogenda otuuka ewaka nga ne feeling wallahi kyovola era abaana batunyonyogera tuyita mu sauna tuyita mu sitiimu gwe negwe obeera wa mwana gwe nze edda nga buuza oyo mu Ministers Village era bannange simanyi gye mukulidde ffe twabeeranga wano nga nze nazaalibwa Nakasero nga tuzanya Speak Hotel kyalinga kiyumba tuzanya tapo kirira ku Shimoni Manga Korohai kati mulimu n'ababyeyita nga tebali waliwo yagamba muze gwe mulaba nze wano ndi number 1 proga ndi Planned Kid nabayo n'emyaka 2 baby mulire bana black beauties mulire kinete 20 years from now emyaka 2 emabega oba kubanga oyo fala aina myaka 29 emyaka 2 oba 25 emabega abagagga bazaalibwanga wano Kololo Muyenga Ntinda Bukoto olaba efebyo Chiwatule yakajja Chiwatule twachimanga yonku kakati nga tumanyiyo bidandisa era nga tumwewuunya okubeera mu nsiko kakati munangera bayo omusajja alina emyaka 29 agamba mbu Planned Kid tudde mabega emyaka 2 abagagga otegedde gye bazaalibwanga nga ye agamba Planned Kid taata we yazimbazana mu mazzi nakyengera Wakiso for crying out loud just listen to this ngera nawe bakulimba. It is not all about 20 years ago. It is about ofuse Planned Kid. Ochiwulya kid. Oyina kuba kid nti muzadde oyo yakuplanningira. Kati tubuuzo oyina emyaka emeka 29 nga tubala mu 12 oba 9 abagagga balinga bazimbawa. Osegera kira abagagga bakafuna sente abatubyo kati bonna bazimba kira kakati fa abakolamu Kampala Central Lubaga seri na simanye South tugamba North Makindye mu kigagga bwe bityo ne kati gwe nogamba mbutufutu mubalemu ababatuliza amagezi gayi natulawo nagamba mu Planned Kid nga tato yazimbazana mu mazi n'ekyengere Wakiso kati yeye chelede wembere emufura Planned Kid kati chiri nenda ne tuchibudde uliza mukwano baby tokirizanga muntu kwetera wombeera uli akana akantu nze kasuku yafiirwa muzadde we Bob Wine twali tuli kusere naawo ne bankubira nga gaya afiiridwa muzadde sijukiro bali mama obataata we Bob Wine ngamba jankuvuge nanvuga mweskaledi nantuusa kati wetukirya bwetu mukakubo kabakasuku kati nalaba oba yalaba bebe Bob Wine ngamba manyi vaamu kyali ona inaliri erisajja kati wenavaamu bwenti netuka ku gate kasuku naye yali ayimidde mugamba naye Bob Wine yandese naye aganye okujja wano ali yekka ekyokubiri munanga olwembeera kasuku yatasobola kukkiriza nalingiza naye kubanga akakubo kaabwe kafunda nebala Bob Wine nga wakyuka wakola bwati mwesikalediye kati kasuku wangamba nti Planned Kid ikanaguli kubanga abagagga by that time abagagga bali badirira abazungu ebukoto eri wansi gye basulanga Bob Wine wangamba Planned Kid bakubino byaga nti yakuba chapati ebiseera ebyo wangamba Bob Wine nti mama we yagula ettaka okuva ku Eddie Chicken nakiri awona wa Bob Wine kubanga abazungu basulanga apa side eno nga baddugavu abayina mbali awo ku luguudo mama wa Bob Wine yagula no lukubo ngamba nti no Bob Wine bali banaku ochiwulya kyengamba kati osolo kungamba nti mama Bob Wine yagulaawo gwe bloga atugamba nti yasamiridde Dubai noja n'otugamba nti oli Planned Kid nga muzadde we yazimbazana mu mazzi ne Wakiso biki kyengere eri kati ng'olimba abantu abawuliza ba radio fonti oli Planned Kid museemu ebigambo ekitiibwa wamma mbadde ku kino Kaye bwenzaalibwa Nakasero n'ensomera Nakivo Bulu nze okulaba kupitira tuli namala kugenda waffe by the way nze nali simanyi nti wali amasomero agayina akatalina flushing toilet kati Planned Kid naye Kaye no kubuulira ebyaddala va ku bino bye mugamba simanyirwa biki fe twayina olaba stream 1 P1 E paka ku F ze toy nga tusobola kugenda mu toy ya P1 E era Nakivo Bulu bana ababbi babbi obubbitaka ye Nakivo Bulu okimanyi njogerako fire brigade okira weeri yonna ettaka lya Nakivo Bulu by the way liri yonna kukikirira mu wino ffe twazanyiranga eri naye ababbi bakoze eki wadde babbi ettaka naye era likyaliwo olaba aba Planned Kid we basomeranga vakugana amasomero simanyi kabo agazze kati Ruhana gakajja gasite parent gakajja
era we twavanga nga batuleetera baana ba Kasole Kampala parent kati gwobo sobona Kampala parent ya Sudiru fe twamanyanga ya Kasole eyabagagge yasomesa kabaka w'Ettoolo simple as that naye oli agenda n'atwa ku muzindalo wano nagamba mbu Planned Kid nombuza kozi mwadibatinga ng'abaana baawa ngataji agamba Bakyagwe Road Today wali kumulama gwa Keko. Kakati Keko. Andono yanze ku Planned Kid. Ati oli munne woyo. Neti na olaba abantu bagala mazima. Muna Uganda ali eyo omuntu ajjanga n'akwasamira bwati. Natandika gamba. Nedda siri muganda nnyo kwasama kyeki. Natandika okubanamu amaanyi nga gwoyina boda yo. Oyina rumuzo bbiri zajereganga naye zizo nga kutandika kujerega no takujjanga ku mulamwa kakati Keka ayina okumanya bwe yava n'agenda e Canada Katonda n'asitula abantu abalala osegedde kakati kati Keko ayina okumanya era Keka agenda Waikibenda oba Epas bamunyigenyige ku binyamanyama bamunyiga ku matama nze nalabye Keko nenzijukira donanti nenzijukira guni ojukira ojukira mandazi ge twalyanga galina omuka ku masomero kati nengamba Keko wange twaberanga ku badizi wane Ntinda nga Keko yoyo Keko niye Keko nze nkugambye Keko yazze nga full figure musinga obulungi golaba labayo omanyira bayo omuntu oli kamane nyine statement ngendo kola wane Uganda obwagiriness twina abantu tubupimirako kati obwa agiriness tupina ku full figure ate lwaki nawe nnyonnyola full figure